Awe wa mukwano gwange ogamba otya kansubire nti oli bulungi. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange nate olunaku olwaleero atukomyewo nate ne show yaffe nemanyiddwa nga Yiga Amateeka. Guno nno mulundi gwa kubiri oba oyinza okukayita ka episode akokubiri tujja ziyitanga episodes. Twaliwo Yiga Amateeka episode 1 mwagenda maaso n'okuba nti mukaagala mwakawuliriza. This is one of those shows wemutwala obudde ne muwuliza tetuzze kukyamuukiriza tetuzze ku entertainment wabula tuba tuzze kulabula na kubuusa. Oyinza okubeerayo ng'olina kyokola gwe ngolozi okikola mu mateeka kumba oli mu bumenyi bw'amateeka era essaawa yonna osobola okwesanga emabega w'emitayimbwa oba in the coolers ng'abamu we batera okukiyita. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne Counsel Namutebi olunaku olwaleero agenda kubabuuzaako ate era ye y'ensonga lwaki tuli wano ababuuzeeko ebigambo tutandike okubigamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya basebo ne banyabo abatwegesa amaaso. Nze ndi muzukulu wa Gabunga Namutebi Sumaiya abagaliza ebisingo okuba ebirungi. Ntuusa okusaasira kwange n'okunyolera ewamu ne baganda baffe abafunye okusomoozebwa okwenjawulo abaviiriddwako abantu baabwe abali mu malwaliro abateekeddwa mu makomera n'ebizibu ebyenjawulo ebiri mu kkowe eryo. Njozaayozaabo bonna batuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Abaganda bafa bamaze ebibuzo bya PLE omuli fresh kid n'abalala bangi nnyo muyogeyoge bannaffe mwatukoze bulungi bwereere mwe bali tukiikirira mu bibuuzo ebyo abasiniya fo nabo ebibuuzo babikubye olukumu mutwe mwatukoze bulungi okubanga temwasazza bakadde bammwe n'okubanga n'eggwanga Uganda muliraga nti likyayina olugendo olw'okutambula. Abasiniya 16 nabo bali mu mpapula zaabwe ninayo muto wange Luyima Faizo Busoke ndi mukakafu nti otukiikirira bulungi ndi mukakafu tujja kujaguza wamu naawe abafunye embaga abakyayiddwa mugume temuli mwekka. Nkomyewo kubanga twogera ebigambo ebitono simanyi bingi naye wogabanako ku kyomanyi n'abalala nabo babeera basiimu baba basanyufu tuwakifune. Kale Counsel olunaku olwaleero njagala tuyite mbuufu gye buvuddeko najjano nentegeeza abantu ku mukyala yagenda maaso n'okuba nti akola ebikolwa ebyennyinyaza oba ebikambwe ennyo. Poliisi y'e Masaka yagenda maaso n'okuba ng'ekwata omukyala alabikira mu katambi akagenda maaso n'okuba nga kasaasaanira emikutu gyonna egya social media. Yali asiiga omwana empitambi ko n'ogenda maaso n'okuba nga agimuliisa n'okumunywesa omusulo. Omukyala oyo nno amannya ge ye Stella Namwanje era nga mutuuze ku kyalo Binyonyi mu Nnyendaawe Masaka. Era omwana gwe yagenda maaso n'okuba nga akola bino byonna yali mwana gwa mukwano gwe era omwana wa mulirwana we. Era nzijukira bulungi ayogerera poliisi mu bitundu by'e Masaka yagenda maaso n'okuba nga bagamba baali batandise okunoonyereza we baamukwatira era ng'omukazi ono yali aludde ng'akola ebikolwa bino ku mwana ono era tekyali ntino kyali kibaddewo omulundi gumu gwokka mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula oluvannyuma lwa byonna ensonga lwaki tutuuka okuba nti no tugenda maaso n'okuba nti tukyogerako olunaku olwaleero kyekyokuba nti bagenze maaso n'okuba nga kooti etuula era agenze maaso n'okuba nga asalirwa omusango. Ogenda kuba nga otunnyonnyola yasaliddwa ekibonerezo kyenkana ki na biki ebyaddiridde ne mu mateeka kitambula kitya mu buufu obufaananako bwe butyo. Okusookera ddala tuvumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa ebyokutulugunya n'okuyisa abaana abato mu mbeera embi embeera etasaanidde. Bannayuganda bazadde baffe baganda baffe ffenna twaliko abato abaatulera oba abaatwola batukwatanga abaana. Amateeka weegali ng'ate amakakali agakuuma eddembe ly'abaana. Bannange kikolwa kiswaza kyennyamiza okuba nga twafunyeeyo omuntu afaanana bw'atyo maama omukyala n'ojjamu engoye n'ositama ku mwana wa munno omutwe n'omukola ki n'obeera ng'omusaaba. Kikola kibi nnyo kyennyamiza. Mu mbeera bw'etyo twongera okutegeeza ensi eno abakazi muve mu bintu by'okweraguzalaguza
nokola ebitasaana kati omukyalo nalina okubanga ine omusawo eyamutegeeza nti wopamira omwana ogenda kuba mu bufumbo obulungi oba ogenda kuzaala ogenda kufuna esente ziringa obugulu bw'eggongolo muteekemu okufumintiriza nga temunnakola bintu ebyo ffe wano mu kaseera kano nga tugamba nti tukyogereko mu mbeera y'amateeka yasaliddwa emyaka 35 ye nga ye omuntu charge sheet ye yino kanji basomere egamba nti Uganda versus Namwanje Stella a female adult aged 34 years old Uganda by tribe self-employed a resident of Binyonyi A zone Nyendo division in Masaka city statement of offense egamba nti aggravated torture contrary to section 41 and BH of the Prevention and Prohibition of the Torture Act 2012 particulars of offense particulars byebibe ebinyusi engeri gye wakozeemu omuki omusango agamba bwati Namwanje Stella between September and October 2024 at Binyonyi A zone in Masaka city unlawfully inflicted severe suffering on Semakula David mu myezi gy'Okutoba ne September omukyalo no yagenda maaso okubanga atuusa okutulugunya omwana Semakulani David kakati eyo gye bayita charge sheet efaanana bwetyo omuntu yenna watuuka ku poliisi charge sheet okwo kwovunaani omukyalo ono speed akwatibwa ateekebwa ku poliisi statement emugibwako fayiro etambula eva ku poliisi egende wa state ya sanctioninga fayiro omukyalo ono ateekebwa mu mbuga z'amateeka ayimirira mu maaso g'omulamuzi ategeeza nti kituufu nakola omusango yagukkiriza yes yagukkiriza Stella a plea of guilty ebanga eyingizibwa omuntu abakkiriza omusango nga tasumbuye kooti ebiseera ebisinga it is an expeditious trial kibeera ku kyabwangu bya speed teba kunoonyereza kati owokkiriza wabaawo era ebitono obwo poliisi bwejjanga egatta okwongera okunyweza yes kakati njagala obategeeza wamala okukola ekyo bamuzaayo ku remand bamukomyawo nga bazzemu sentensinga okusentensinga ye process esembayo mu criminal trial okitegeera okuweebwa ekibonerezo gwe mutendera ogusembayo mu nvuganya y'amateeka engeri gye gatambulamu omulamuzi yagenda maaso n'abeera nga ateeka okonsideringa mu bintu byanjawulo kyesinnamanya era kyesinnakakasa nti omukyalo ono yalina looya njagala nnyo mu bintu bino obigemu omugaso gwa looya Namwanje mu kukkiriza omusango guno ne bamusalira ku supiidi awo bw'aba tabadde talina looya obunafu okitegeera ne bamusalira emyaka 3 ekituufu ekikolwa kye yakola kibi nnyo naye bw'otunuulira diguri y'ekibonerezo kye bamuwadde ate omulamuzi yakaalamuse yanyize nnyo kakati abo we yabadde yeetaagira munnamateeka ne bayingira pre-bargain ebanzikaanya wakati wa kooti n'omuvunaano oba omuwawaabirwa n'obaako byokkiriza n'obaako ne byosaba ki kooti nti bannange munzikakkanyizeeko kitabuse amateeka oba ebimu ku bisaanyizo ebifuga okusentensinga mu kooti mwe bye mutamanyi waliwo kye bayita sentencing guidelines zaayisibwa mu mwaka gwa 2013 number 8 okitegeera sentencing directives zino zirambika biki ebinaasinzirirwangako omuntu nga tannasalirwa musango ebimu ku byo tutunuulira the degree of the offense obunene bw'omusango okitegeera walunange mu kusentensinga tulina categories 3 waliwo kye tuyita long sentence mid sentence and short term sentence long term omuntu aba asaliddwa wakati w'emyaka 29 paka ku 4 mid term kiva ku myaka 15 mpaka ku 3 short term kiva ku mwaka gumu mpaka ku myaka 10 n'etaano eba short term yes gumu paka 15 yes bino ebintu njagala obimanye bwe baba ku sentencinze osavinga ki oli mulongo term short mid bino byonna gyebiri kazo short term webeva 1 paka 15 years lwaki omulamuzi aba agaba ekibonerezo bw'ekityo omusajja omuganda abaganda abalugera balutuusa bagamba nti enziza y'omusango ekyusa ennamula
musobola okukola omusango gwe gumu naye ne tufuna ebibonerezo byanjawulo. Kamba bwe ekyokulabirako bino ngenda bawa live examples. Mujjukira kesi ya Kanyamunyu, Matthew Kanyamunyu eyakuba omuvubuka askari essasi mu parking. Omuvubuka oyo baba muddusa mu ddwaliro, omuvubuka oyo n'afa. Matthew Kanyamunyu bamusiba emyaka emeka? 5 era nkukakasa ali omu kuffe kati yavaayo. Ali abutala. Yes, ya serving ekibonerezo kye ekyo ne kibanga kivuddewo. Naye ate njagala okujjukiza nti tuyina omuvubuka omulala Matthew Kirabo eyatta omuwala Desire Mirembe we Makerere. Omusango gwo gubadde gutambula nnyo nga mwami Franka Gashumba agulimu nnyo. Omuwala gwe battira ebuyukwe. Boyfriend woyo Matthew yamusala omusuwa guno ne gukutuka. Omwana yafiira mu mbeera embi ennyo tuvumirira ebikolwa bino. Omuvubuka oyo bamusayira emyaka 3 mu emeka longo term. Ogenda kuuza bamusalira eta. Kati akukenjagala tuyiga olwalero kokka. Tugende maaso. Bombi basse naye ono ayina 35 ono ayina 5. Lwaki? Tutunuulira enkola gye wakozeemu omusango. Nayo nkulu yenziza y'omusango ekyuse Namula. Matthew amala okukuba omwana ono essasi mu butanwa. Yali ayina byanywedde naye olumalo ddi mu kubalaba olinga agudde akuwa obuntu kadde amuyoola amuzza mu mmotoka asimbula dduka mutwale muki mu ddwaliro ataakiriza obulamu teyamuteeka mu mmotoka mukweka teyakola ki yavuga n'atetenkanya amutuuse ku ddwaliro kubanga yali akimanyi nti mu ddwaliro no gyagenda ofunira obujjanjabi okumuwa omukisa okuba omulamu. Omulabye kikulaga ki nti ye teyalina kiruubirirwa kutta nti bwali busungu bwe bwamukubisa kye bayita mensria fe mu lulimi olw'amateeka. Mensria it is an intention. Tutunuulira by'okoze ebigendererwa by'okola ekikolwa kye wakoze. Kakati ate nkuzeeyo ku musango gwa Kirabo. Kirabo akwata omwana w'abendi amuvuga okuva e Makerere amutwala bagenda Jinja amutuusa mu mabira ng'amaze okumu yamuteeka mu mmotoka bino ebyalavu David nga bakyali mukwano wange namujja mulamu bwansi amuvuga bagenda eri agenda amulimba omuwala amugamba munange nze nali nakumala tukikomye wano. Kirabo agaana okukkiriza mu mutima nti omuntu akyayibwa atega omwana obukodyokodyo bakomba amuteeka mu mmotoka bagenda amusaako olukwano. Omuvubuka ono atuusa omuwala amuyingiza mu kibira ebyali mu mmotoka tetwamanya. Naye bagenda okuzuula omulambo gwa Desire Mirembe ng'asaliddwa mu ngeri nti ya kikugu. Oli yakuba essasi ono yasala. Yasala omusuwa ogugatta omusaayi ku mutima ne ku mutwe. Mu bugenderevu nga ne kyakola kimanyi. Yali mukugu. Olaba ensiza y'omusango we gukyusa. Ovuze omuntu omujje Kampala mpaka Buyikwe gy'omuttidde. Mu kuvuga wonna tokyusiza birowoozo byo. Osigadde okyalina ekiruyi. Okitegeera omaze omutta kale oyinza okugamba wadde n'ekikwambadde tekikutadde. N'omujja mu mmotoka n'ofuna w'omuteeka n'omubikkako. Obuze obuki? Obujulizi. Kuba omuntu ng'akoze ekintu mazima nga tabadde takigenderedde wamala okikola atya n'agamba kati ntaasiza nti omuntu ono mudduseewa poliisi eriwa munyambe tulwanye naye mbadde sigenderedde. Kirabo abika omwana w'abendi amuziika yadde e Kampala. Kirabo bw'atuuka e Kampala akola biki? Adda alinnya ennyonyi yaafuluma adduka agwambala. Mulaba engeri omulamuzi gy'agoberera. Atuna n'agamba wamala okikola omuziise omaze okumuziika bw'ovuze ozze e Kampala togezera mu bazadde bamwana. Yes bwe bumalirivu. Kakati ffe mu mateeka omulamuzi by'aba alaba patterns bwe wamala kino wazzaako ki kati bwe bukambwe buli bwe tumanyira nti ono obusungu bwe yayina asobola okutta ekyalo Kiramba ne tumusindika kulongo ttaamu. Okategedde bulungi. Kirabo amala ebyo byonna agenda mu America awasa nga wanadduseewo munne yamuleka amuziise ne famire ye teyavaayo kulwanirira mwana oli nti bannanga omwana gwe wali naye biriwa wabula bajja ate mu mawulire batandika okumanipulating facts. Bwe babawo chance okweyimirira omutabani gwabwe bamufulumya bufulumi ki gwanga bamufulumiza ku beyiro. Yes. Esekeze yasooka n'akwatibwa. Yes. Oluvannyuma bwe bamuwa beyiro n'adduka. Musome keesi eno kweri ku yuli. Passport bagimulekera. Kati bw'amala okudda. Esekeze y'ensonga lwaki olumu passport zaffe bazikwata nga batukutte.
kutangira kuwenyuka adduka kakati kirabo wadda mu ggwanga nga bamaze omukwata nga bataddewo ne ssente zaali miliyoni 10 amulabye oba omuleeta omulamu oba mufu bamu extraditinga extradition kwe kubanga bakujje mu ggwanga eddala ku kibaluwa bakuntumye mullo ojja abamu kubakolebwako ebyo kuliko Jamiru mukulu n'abalala bangi kakati bamukomya wano mu ggwanga bawereza kibaluwa ne bamukima bamutwala emukono bamuteeka mu kaguli kye yasooka okugamba yagamba ng'enje ndi omuvubuka omuto ate nga mbadde nkyasoma mbadde nsaba kooti eno endekeze njira nkyasoma ye yalinga okusaba kwe eri kooti kye yasaba kooti naye nga wassa omwana wa munno ali ku university imbalaga lwaki ebibonezo byawukana tetuva ku mulamwa kakati bw'obanga gwagulamula oli akubye essasi n'atwala oli mu ddwaliro n'onasse n'akola bino byonna byenkunyumiriza n'adduka n'okudduka ebibonerezo bawabye ebimu tekisoboka oli alikwana mwegi mwetaano ali mu kutegeka apiiru nsaba Katonda ejje bamwongereko giweraana lindako esaawa zino yogobadde oyogerako ali mu kutegeka apiiru takkirizanga lindako bamusalira asatu mwegi kati kugenda mu kooti esingawo ayagala kujulira amaze emyaka emeka katanaweza na myaka 2 kwogwo omusango wembaserabidde bagusala mwaka guwedde bakusala 2023 yes owekitiibwa Kaweesi Henry emukono ye yagulamula adduka mwaka ki okugenda ebweru kakati those kati sagala njagala obeeko binawe byoko okay kakati tudda ku mukyalo ono yasaliddwa emyaka 35 nga teyasse olw'okuliisa omwana empitambi bamaama buli kimukola ekikolwa kyokola kyonna oba mu busungu oba mu buki we guba musango ojja kusibwa ekisonga lwaki ebiseera ebimu bagaba ebibonereza ebikakali it is tudita kuba kutaayiza oba kutiisa balala abalala temukola ki ekijjo bajjira kijja faananako kino oba okusingawo naye ng'amazima gali nti ow'ekitiibwa obukambwe bwasusse kubanga Siteera bw'anaafulumira agenda kuba ekitone ennyo ng'ayina emyaka 69 Siteera bwe baba bamusibye ng'ayina emyaka 3 yabadde wa 39 gy'emyaka gy'ayina kati Siteera yabadde wa myaka 39 bamusalidde 35 ajja kufuluma nga abazzukulu be bakulidde kitegeeza ebiseera ebisinga oba tomuwadde mukisa ku reforminga ekitegeeza bw'aba yayingidde komera yayingidde tekitegeeza kati yayingidde komera ng'omwana we waba alina omwana ow'emyaka 5 agenda kudda ng'omwana we wa myaka 35 in fact yana wo wamulese w'etaano n'35 gy'ogenda omala agenda kudda ng'omwana gwe yazaala wa myaka kakati ebimu ku bintu bye tulina okusaba simanyi famire y'omukyalo ono bwe baba balina looya banguye bateekemu apiiru bagezeeko okujulira mu kooti ensukkulumu kibayamba kitya omulamuzi akwatemu ku bbanga eryo amazima ebbanga eryo teriri reasonable kati tenne lyasusse katuyambeko apiiru eyo kati eyo process kuba munnaawe bamuyingiza myaka 35 kati batandika batya ekyo kyangu nnyo bafune looya yenna we banaaba bamufunye nga mukugu amanye ekyokutandikirako ebimu ku byo bagenda fayira notice of appeal bagenda funa judgment okitegeera bateeke mu mukikola mu nnaku 14 ne mugenda mu kooti okusala kuli kumaze okubaawo kubeno kuno kwawedde kakati okuva lwe kyabaddewo alayika yakakutulako ennaku eza ebula 11 ayina okulowooza ku speed yes kye bayita looya bambi mukazi wattu ezimu ku ground ze bagenda okuteeka mu apiiru yaabwe bagenda kugamba waba yabadde talina looya bagenda kugamba she lacked legal representation mu kooti kyabuwaze woba ovunaanibwa obe ne munnamateeka kyabuwaze yabadde bambi talina amuyimiririddewo kwerwanako ekyo siri mukakafu naye waba yabadde talina looya kyekisooka ku fayiro wali ekyokubiri bagambe bayina ground eyokubiri the punishment is excessive and harsh kyasuse bwe tubanga tulina eyatta omuntu ng'ali ku myaka 5 ono yapamye obupami ali ku myaka 35 ekigera kakati abantu mulekerawo n'okola ebintu mu kamera olw'ebbugumu ono ekimusibisizza bbugumu yakyamuukiridde ali ku myaka 3 mwegi kitegeeza odde ensi yakuleka dda ayina omukisa okulaba ku pulezidenti omulala wanaafulumira kuba atajja n'abaseefu yes
bichi byetusinzirako nga balamula omusango nkulaze the degree of the offense n'enkola gye yagukolamu ekyokubiri ekikuweesa ekibonero your remorsefulness mulimu omuntu nga baserwajja okwoota teyeenyiga mu mutima nga tolagaamu kwetoowaza yadde nga Matthew Kirabo oyo omuvubuka mpaka ku last minute yali bwati busimbalaala nga yatta munene nga asigadde alaga ettumba. Bannayuganda lwaki mbyogerako bino emisango gino gyasalibwawo mba nzikirizibwa mu mateeko gidisikasinga sinti nooteesa kugenda kusalibwa gyonna gyemba wadde newoogenda ku simu yo gweteekamu buteesi mannya genkuwadde bagenda gukuwa mu bulamba n'ogwa siteera gwegasseeko kuba gwawedde okusala naye ekibonerezo ekyo kisobola okyalengingibwa si kyekiba kisembayo kati mwe abalina abaganda bammwe nga basibe bannyammwe ne bakitammwe muyigire mu bintu bino nti omuntu bw'aba akusalidde ekibonerezo nga kisusse okola otya. Counsel nsaba kupozingamu Stella yagenze maaso n'okuba nti asalibwa myaka 35 lwa kusiiga omwana omutempitambi n'ekuliisa n'ebiringa ebyo mbuuza bwe bagenda maaso n'okujja nti bakola appeal ne batuuka appeal eyo neegaanibwa wali era mulamuzi gwe bakitwalidde n'agaana n'asigala ng'agamba nedda kyabadde kigwanira tewaliwo legal costs z'amaanyi nnyo ziba zigenda baawo n'okuba nti kooti eyinza okutugamba ate mutuwonoonedde obudde ne batusirapingako kosi endala sinakindi ne bagamba twakuwa 35 katwongere negina emirala 3 gikwate ne giba 38. Seera alina emikisa mingi nnyo singa akola apiiro ekibonerezo ekyokukakkana ekyo ky'oba okkiriza ayina emikisa ku 10 ayina 10 ekibonerezo kisobola okukakkana ekisookera ddala ezimu ku nsobi ezaakoleddwa mu kintu ekyo nze maama w'omwana ono ye yabaddewa kuba tukkirize siteera ono mukwano gwe ono omwana si wa anti abadde amulekeranga okugenda mu katale okugula ebintu oba olagajjalidde obuvunaanyizibwa bwote okwata otya omwana atalinga tonomuwa omuntu nga tomanyi ntegeera ye maama w'omwana ne taata w'omwana nze singa bino tubyogera singa bali munda negligence balagajjavu ekisusse waliwo ebintu ng'omuzadde you ought to know muleke okuzaala abaana olw'okuba mu mulimu excitement. How did it happen? Be prepared. They have to be questioned mwaliwa okitegeera ng'abazadde because obuvunaanyizibwa bw'omuzadde bukwata ku parent si mukwano gwo. Children's Act tetugamba ngako nti mukwano gwo aliyimirira mu bigere ebyo okuleka ng'ofudde tozaalira mukwano gwo. Yes, byebimu ku nsonga ng'apiru ya Stella eyina emikisa 10 mwongeddeko nagumu 10 okuyitamu. That's way too much. Yes, because n'omuntu yennyini olaba ne public anatamanyi wadde akantu mu mateeka yawulidde ekibonerezo n'otukono lubamera emyaka ate wali emabega badde nga bagaba bamusibe nate wekyawedde buli omaga omusajja nga yakambuwadde okifunye naye singa bamusibe emyaka 9 emyaka 8 it would have been reasonable kyandisigadde mu kutegeera kwaffe ate era kyanditiisiza n'abalokole tinaddanga Munnayuganda akyuse. Yes, because the instance of kusiba is to reform. Abantu tebabasiba nti kubateekayo kubafiirako bufiizi era ekyaleeta those sentencing guidelines abalamuzi abamu basibanga abantu okubajjonkera nga talidda ng'akufiirako ne katuula ne bagamba no tulina okubaawo n'emitendera. So bannange omusango gufaananganira ddala guno gwennyini waliwo omusango gwa kafuta Pretty Nicole Kafuta versus Uganda mugisome kwegiri anti kafuta yone wa Pretty Nicole we baakubagana. Yes, lwakuba kino ekyokupamira omwana bannange bakazi muli bagumu nammwe kwe nooyimirira waggulu ebintu ne bitandika okufubutukamu nga bigwa ku mwana wa munno tubivumirira naye kati tudda mu ky'obuntu what would have been fair kubanga waliwo ekibonerezo kyogaba ne kitabira fair ne kitaba na just ekyo ekibonerezo kyasuse it is not fair ku kye yakoze ne kyewamuwadde mizaani eri bweti ndoza naye yagambe yiyo omulamu simanyi oba famire banaasobola bakirowoozeeko ate we mbanga mukola ebintu mulowooze nnyo kakati mulaba essaawa zino famire ya Sitera teyagala kumanya ate Sitera nze ku bye nawulidde ku famire ye ayina emikisa 10 okusavinga 3 mwegi banji obutafaayo. Yes, mukazi wattu kati Katonda yaliwo ku lulwe naye ng'amazima kyekyo ekibonerezo kyasusa amazima alinde presidential pardon weli bebaddewo juzi twali nayo wano ng'ogituyitiramu bweri musanga
kale bwe tutyo nno ndowooza bwe tunaakoma olunaku olwaleero kano kabeera k'abantu kugenda maaso n'okuba nti bawuliriza ne bagenda maaso n'okuba nti nno beefumiitiriza n'okugenda maaso n'okuba nti bamanya kiki kye bakola mu bukyamu kiki kye bakola mu butuufu mbeerawo ne Counsel Namutebi buli weekend n'agenda maaso n'okuba nti nno ensonga z'amateeka wano nawali atuyisizaamu wano nawali n'agenda maaso n'okuba nti akulabula bagamba nti obutamanya tebukugisaako misango so yajja okuwa okumanya oleme kwekwasa mu maaso wali enamba ya Counsel ajja kuba nti agibasomera osobola okubeera eyo ng'olinamu ekikutaataganya mu by'amateeka waliwo abakutwala speed naye ng'oyagala kwebuuza nyinza kutandikirawa asobola okuba nti naakuwa legal advice mu buufu ofaananako bwe butyo osobola omuconsultinga ne musisinkana ne mwogera ensonga ezikwatagana n'amateeka n'okuwa guidance nti tandikira wano tandikira wali Counsel ojja basomera ennamba y'essimu tujja kubata tubasiibule 0759 36 10 yeyo Namutebi Sumaya. Alright. So Counsel Namutebi oba omufuna butevre nnyo nnyini ddala abasiddi omusensuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tubeera olunaku olwaleero nkoze ne ttiimu sayidi eno ne sayidi eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.